nga tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusako amawulire agava mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo obunkenke bweyongedde okubanga ate bweyongera oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga erya United States of America bamaze okubanga bategeeza bannansi baabwe okubeera nga baamuka ekibuga ekimanyiddwa nga Kinshasa n'ebibuga ebirala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bayita mu embassy yaabwe etuula mu kibuga ekimanyiddwa nga Kinshasa. Jjukira mabegakaawo twakuwa amawulire ng'ebitebe by'amawanga ag'enjawulo omuli n'ekitebe kya Uganda embassy eggwanga erya Uganda, embassy ey'eggwanga erya Rwanda, embassy ey'eggwanga erya Bufalansa n'agamu ku mawanga amalala agali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bannansi mu kibuga Kinshasa mu ggwanga erya DRC baavaayo ne bookya era ne balumbagana ebitebe by'amawanga gano. Kaakati we twogerera ng'amawulire gatandise okubanga gavaayo agatiisa. Wuliriza, tubadde twakakuwa amawulire nga tukutegeeza nti abayeekera aba M23 bamaze okubanga balangirira kye tuyita ceasefire era nga bagamba tulekeddaawo okutandika ennaku z'omwezi nga 4 lunaku olwaleero tulekeddaawo okubeera nga tulwanagana wakati waffe ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kaakati ate dakiika ntono nnyo eziyiseewo ate ne tuba nga tufuna amawulire ge twagala okubanga ate tukutegeeza gwampuliriza. Eggwanga erya United States of America lirabudde bannansi ab'eggwanga lyabwe abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kibuga Kinshasa n'ebibuga ebirala nga babategeeza nti mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu mutegeke passport zammwe, mutegeke ebintu byammwe bakkago embeera yonna gye muyinza okuba nga mutambuliramu. Twagala okubategeeza kyeggwanga erya Democratic Republic of Congo lyamaze okuba nga liteekebwa mu kye tuyita travel ban level 4 era nga kino kimu ku bitongole ebirabula ku ntambula z'amawanga ag'enjawulo. Bwe twogereranga eggwanga erya DRC bamaze okuba nga bagiteeka mu level eyo nti kyabulabe nnyo okubeera ng'otambula okugenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ku embassy ey'eggwanga erya USA mu ggwanga erya DRC batandise okuba nga bajjayo abamu ku bakungu be tuyita ba diplomats abakola ku kitebe ekya America mu ggwanga erya DRC mu kibuga Kinshasa. We twogerera nga America etegeezezza nti abamu ku bakungu baayo bagenda kuba nga babakendeezaako abali mu ggwanga erya DRC kisobozese okubeera nga bajja kwanguyirwa okujjayo abo abanaabasazeewo okuba nga ate baggibwayo mu ggwanga erya DRC. Babagambye musobola okukozesa entambula eza bulijjo, musobola okukozesa engeri yonna gye muba musobodde naye nga obunkenke bugenda kuba nga bweyongera mu maaso awo. Gwampuliriza olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako? Eggwanga erya USA lirabudde bannansi baabwe era ne babategeeza nti asobola okuvaayo vaayo, ate nasobola kuvaayo nga bw'omanyi Abamerika tugenda kuba tubakima tubeere nga tubajjayo tubazze ku butaka kubanga embeera ya bunkenke nga bwe nkugambye nti agamu ku mawanga ag'enjawulo ebitebe byago byalumbiddwa. Kati America ng'eyita mu embassy yaabwe etuula e Kinshasa nabo balabudde bannansi baabwe ne bategeeza nti tugenda kubajjayo. Eggwanga lya Congo limaze okuteekebwa mu mbeera ey'okubeera nti si lyangu okuba nga ligendebwamu naddala munnansi w'eggwanga erya America. Kakati wuliriza okusinziira ku sources wulira bwe batugambye. In a statement released on 3rd February 2025, the US Embassy in Kinshasa announced a further reduction of its personnel and warned that it would suspend visa interviews and routine services for American citizens. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 3 mwezi gwa 2025 nga bagamba tugenda kuteekawo embeera y'okukalubyamu mu kugaba visa naddala eri bannansi b'eggwanga erya United States of America abajja mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkugambye embeera ya bunkenke esangibwa mu ggwanga eryo. We twogerera nga America emaze okutandika enteekateeka ey'okujjayo abantu baabo naye teweerabira. Tubadde twakakuwa amawulire nga tukutegeeza nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati ng'olutalo lukyagenda mu maaso abayeekera bamaze okuba nga balangirira ti munnange ffe tusazeewo tubeere nga tuyimiriza okulwanagana okuli wakati waffe n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo tubeere nga tugenda mu maaso. America efulumiza ekiwandiiko era ng'erabula nti eggwanga erya Congo si kirungi kubanga oligendamu naddala ng'oli mu America era ne bategeeza tugenda kujjayo. Uliza embassy bwegambye. The embassy advises US citizens in DR Congo to depart immediately via commercial means, the alert stated. Nti ekitebe ky'eggwanga erya America mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bawadde amagezi nti okugenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kyabulabe wabula babategeezezza muveeyo mu bunnambiro nga mukozesa ennyonyi z'ebyobusuubuzi, ennyonyi ezitwala kago
ennyonyi ezitwala ebyamaguzi bwe kiba kisoboka ze muba mukozesa mu abasobola mubeere nga muva mangu nnyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. The advisory instructed US nationals to ensure their travel documents are in order and keep essential items packed for an expedited evacuation. Ekitongole kigambye oba embassy bagambye nti tutegeeza bannansi b'eggwanga erya America mukakase nti travel documents zammwe omuli passport, visa n'ebirala biri ready era biri bulindaala, n'ebintu bye muyinza okutambula nabyo mubitegeke bibeere nga biri packed musobozese okuba nga ate tuba evacuatinga mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu ng'ate tetukaluubiriziddwa. The US government noted that commercial flights from Niger International Airport remain available and the border crossing are open to transit. Gavumenti ya America etegeeza nti ennyonyi z'ebyobusuubuzi okuva ku kisaawe ky'ennyonyi ekimanyiddwa nga Niger zikyali open era enteekateeka zikyagenda maaso n'ezimu ku nsalo zikyali nzigule kuno nno okulabula. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo limaze okuba nga lyegatta kugamu ku mawanga agaateekebwako kino kyenkugambye kibayita level 4 travel advisory not travel, nti si kirungi kutambula sinakindi totambulira ddala okugenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oba eggwanga lyonna lye baba bakutegeezezza. Eggwanga we lituukamu eno state kitegeeza liba lifuuse lya bulabe era amawanga we twogerera matono nnyo agali mu mbeera eno. Amawanga ag'enjawulo gaalangirira abantu baago obutagendayo. Eggwanga erya Haiti kizibu nnyo kati okugenda era America ajjayo abantu baayo abamu. Eggwanga erya Ukraine baalirangirira mu state eyo, n'eggwanga erya Venezuela nalyo baalirangirira mu mbeera eyo. Kati we twogerera n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo limaze okubanga nate lyegatta ku lukala lw'amawanga ag'obulabe naddala eri bannansi baagamu ku mawanga ag'enjawulo ababadde bagendayo oluvannyuma lw'eggwanga erya America okutegeeza nti abantu baabwe bagenda kubanga baggyibwa mu ggwanga eryo. Naye jjukira nkugambye mbadde naakakuwa amawulire nti abayekera ba M23 balangiridde kye bayita ceasefire. Olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddirira? Jjukira Paul Kagame yavaayo emabega kaawo n'ategeeza nti ye mwetegefu okuteesa, kyokka ate ng'emabega ddala yavaayo ne yeegaana abayekera ba M23 nti si babe era bwe yategeeza nti bava Uganda. Kyokka bwe twogerera M23 oluvannyuma lwa pressure balangiridde nti bannange ffe tulangiridde ceasefire. Wayise eddakiika ntono nnyo eggwanga lya America ne lirangirira alert, travel alert ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ate era wayise eddakiika ntono nnyo America n'etandika process ey'okuggyayo abantu baayo. Gwampuliriza genda mu comment section ombuulire olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako mu ggwanga erya DRC. Waliwo amawulire ge sinnakakasa era sinnagakuwa wabula njaganoonyerezaako mu maaso awo nyinza okugakuleetera nti eggwanga erya America n'agamu ku mawanga amalala balabika baateeka akatego era ng'eggwanga erya Rwanda lyakagwamu ng'essaawa yonna bandibanga bagenda kusinziira e Congo beeyambise gavumenti y'eggwanga erya Congo ekulembera Felix Tshisekedi batandike okuba buli muntu yenna abadde ateeberezebwa okuba nga ali mabega w'akabinja ka M23. Kakati ono awulira nze nkuwa mawulire nga bwe gazze. Bw'oba tannaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna tukyagenda mu maaso n'ogakusakira ate nga bwe tugakutuusaako. Kakati njagala tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.